Olunaku olw'eggulo waliwo ensasage eyatuuseewo omulambo we gwagudde ku accident ne mufiiramu n'abantu abalala 2 instantly. Kino eno nno kyavudde ku buwangwa okusinziira ku bantu abamu mbu ono gwe babadde batwala okubeera nga baziika yabadde Ssaalongo era nga waliwo emboozi nnyingi nnyo oba information gye nafunye ku ono Ssaalongo gwe babadde batwala emmotoka yabadde mutwala eryoka efuna accident y'evulungule. Era we mutyo ne mufiiramu abantu 2 era nga abantu abawerera ddala 10 okudda waggulu bafunye ebisago eby'amaanyi era nga taasibeewo taasulewo yali ku mumwa. Kyazze kitya? Actually mbono gwe babadde batwala eyabadde afudde omugenzi yabadde Ssaalongo era okusinziira ku buwangwa ku nnono ne culture ez'abantu abamu waliwo mbu emikolo gye bataasobodde kubeera nga bakola ku ono Ssaalongo nga bamutwala okubeera nga bamuziika sigimanyi naye mbu waliwo emikolo gye bakola ku muntu afudde wabeera nga abadde Ssaalongo. Ekyo kyekimu ku kisooka ekyaleetedde mbu accident eno oba omuntu ono gwe babadde batwala okubeera nga baziika okugaana abamu nga bwe bagambye okubeera nga bamuziika wabula ate waliwo ne sayidi endala okusinziira ku biki ebyabaddewo mu lumbe nga ono bamutwala actually mu lumbe gye yasuze enkeera basooke bamutwale afuna accident wa gye babadde bagenda omuziika wabaddewo kaayana nga bagamba mbu abamu babadde baagala Ssaalongo bamuyise mu mulyango gwa Mmanju nga bamutwala omuziika abalala nga bagamba bamuyise mu miryango nga bamutwala omuziika. Kati wamu ku bakungubazi ye yabadde si mumativu n'engeri Ssaalongo gye yafudde era okusinziira ku muntu yagambye mbu ono omusajja n'agamba omulambo mbu Ssaalongo nkusaba owoolere kwabo bonna oleme kubeera ng'otuula mirembe paka ng'omaze okuwoolera kufaako, that is if okufaako bakusse busse. Ebyo byonna byabadde mu lumbe then mu kubeera nga bamujja wa gye babadde balina gye bakumye olumbe nga bamutwala omuziika eno accident we yabeereddewo era abamu nga bagamba Ssaalongo ali mu kubeera nga awoolera okufa kwe. Lwaki bagamba mbu awoolera? Kubanga enfaaye yabadde awo ng'etamwattamamuko okusinziira ku bantu abatabadde bamativu n'enfaaye. Mbu Ssaalongo ono nnaku 2 emabega yagambako ku bannembo bannange mpulira omutima gunnuma mu kifuba mpulira munnuma aluma nera bwe bati ne bamutwala ne bafunamu awo painkiller nga balowooza mbu just kantuntu katini agenda mmala atereere naye afuta olunaku lumu olunaku olw'eggulo bw'atyo n'akutuka n'afa. Kati abasinga tebabadde bamativu na ngeri ki Ssaalongo gye yafudde. Ensonga lwaki ekyo mbu kyabaddewo ng'agezaako okubeera ng'awoolera lwakuba mu baafudde mwabadde mu mukwano gw'enfanfe ne mubeeramu omu ku baana be bo bwe baafiiriddewo akabenje kano we kaguddewo kubanga babadde bamutwala keesi ye yonna yamementuse omulambo ne gudda wali eri ku bbali. Keesi gye yabadde bamutwaliramu yonna ng'emementuse mwaka akabenje ku motoka mwennyini mwe yabadde kwe kwabadde Namwandu n'abaana be abamu n'emikwano gye neera omwana we omu yafiiriddewo. Driver yabadde avuga guno omulambo amagulu bamutemyeko mu batemyo nga bamutwala mu ddwaliro. Actually ne mufiiramu ne mukwano gwe n'omwana we bafiiriddewo abantu abawerera ddala nga 10 ne bagendera ku bisago. Ng'ekyo kyonna kiva ku ki? Mbu Ssaalongo yabadde awoolera abamu bagamba olw'obulombolomu batasobodde kubeera nga batuukiriza oluvannyuma lw'okufa kw'ono Ssaalongo. Updates zonna ngenda sigala nga nzibawa ku biki ebyagenze mu maaso naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyatuuse okubanga abantu baba bagambye mbu emmotoka eno yabadde tedduka speed mu edduka nedda wabula emmotoka yawaabye buwabi emmotoka ng'etambula mpola neyingirawo ekyo mu kisaka n'etandika okubeera nga yeevulungula neera we bati abantu ne bafa. Webityo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo wano kwa Max Media tamula ne bannaffe aba Howard Derrick Investments be bateekamu ensimbi nga bagamba finishing ennyumba yo, compound y'ennyumba yo, single room, double room, mansion, hotel, masomero bagenda beera nga babikolerako renovation oba finishing gwe yakazimba empya nga bakozesa amayinja agagenda okukeepinga ennyumba yo ng'ewangaala. Nawe kennyini yandyagadde okubeera ng'osuubulagana amayinja basobola okugakusuubuza n'otandika okubeera ng'okwasaganya ensimbi. Osobola obakulako ku ennamba y'essimu gy'olaba eri ku screen nawe osobola okubeera nga bafuna ba Howard Derrick Investments. MSSMX, I sign out.